Enkyala ya leero abakulembeze b'Obusiraamu bagwa ku ludda lwa Old Kampala bakedde kwevumba kafubo okulaba engeri gye basobola okumalawo emitawaana egiboolekedde. Mu bimu ku bisinze okusimbwako amannyo kwe kukwatibwa kwa bamaseeka abakulu olw'ettemu erizze libaawo nga n'ekiro ekikeesezza olwaleero Abatabbuliq Sheikh Yonous Kamoga yakwatiddwa. Mufuti wa Uganda Sheikh Ramadhan Mubajje ategeezezza ng'okumala gakwata bamaseeka bwe kigenda okugootaanya entambuza y'emirimu gya Allah. Bamasheekhe bakwatiddwa era abalala bakyakwatibwa. Ffe tetuyinza gamba nti bakwatiddwa mu bukyamu oba mu butuufu, wabula ffe twagala nnyo omuntu gwe baba bakutte ategeerekeke lwaki bamukutte, nsonga ki gye bamuvunaana. Naye omuntu okubeera nti amala mwezi, amala wiiki 2, amala wiiki 3 ng'ensi yonna ekyasiriikiridde temanyi omuntu oyo akwatiddwa lwa nsonga ki, ateeberezebwa kubeera nti akoze ensobi ki, agamba kireeterawo okweraliikirira. Wabula minisita avunaanyizibwa ku butebenkevu bw'eggwanga Wilson Mululi Mukasa ategeezezza ng'okukwatibwa bwe kukolebwa mu mateeka ng'Abasiraamu tebasaanye kutya. Eyo si kidnapping, kubanga ofiisa ategeerekeka gundi yamukutte alina n'olukusa lwaweebwa amateeka n'ebiragiro ne constitution okukwata ki omuntu. Olabye ate mu bino ebyokukwata oluusi ebintu bino tugenda ne tubitunuulira ate mu ngeri endala nti oba oliawo bwe tunajja kukwata omuntu tugende osooke oba omusabire busabizi omwegayirire okole ki omukwate nedda, kubanga ekintu kukwatibwa nga bw'okimanyi si kyekintu ekirungi. Omufuti wasinzidde n'asaba Abasiraamu bonna okwegatta naddala mu kiseera kino ekyokusoomozebwa basobole okugenda mu maaso. Mubajje agamba nti bagezezzaako okwogeraganya n'ebiwayi byonna bye batakkaanya nabyo okulaba nga batambulira wamu. Tugenda tubatuukirira mpola mpola okubagamba nti mujje ku kanso twegatte tubeere kintu kimu, tewali kitwawula. Si nzikiriza nti eyawukana, si swala nti tusaala swala za njawulo, si kusiiba nti buli muntu asiiba bibye, naye ffenna tuli kintu kimu, wabula biyinza okubanga bitonotono ebitwawula, naye ebyo tebitugaana kubeera wamu, tebitugaana kubeera mu Supreme Council. Olukuŋŋaana lugenda okumala ennaku 3 nga lukwajja lwetabiddwamu bamaseeka wamu n'abakulembeze abalala mu Busiraamu ng'era lugenda kulaba nga lufuna eddoboozi eryawamu ku nsonga eziri mu Busiraamu.